ko gatali konfona ko legulo twakula zembozi ya director w'essomero lya juniors national primary school Mugisha Dilase eyasibu semse nakakana kubona muliro ku Robert Musanje owabukedde TV ndandirisirwanga nabakubaka konde neteke ebyasigalo nayo kubbe kisinga balankugenda ku somero lyo kubako bamubuza kubasomesa amubanje omusala Mofojo yakoze munamuli esirwanga yamupira mukule erinyo ate Musanje yamusambi mu kifuba ngati alamiziwa byansusu n'okunona kamera ye enzo erinyo lino liraba livuddemu omunene abadde ankubya amangumi nankubye ebibuliti essaawa eno ndi ku poliisi ey'Egombe wenziza okugulawo keesi eya assault ne malicious damage kuba kamera yange naye eyononese mulekya abakulembeze mu Division Gombe nga bakulembeddwa mu meeya Ronald Kasirevu Kabembula bavumidde ekikola kino ne basaba obeera amateeka akangavula omusomesa ono era nja kusaba amateeka gamulondoole abantu bano abakubiddwa bafune obwenkanya. Kasirevu agambye nti Director Dilase yaswaziza nnyo ekitiibwa ky'abasomesa. Tusuubira omuntu abeera mu professional y'obusomesa okuba omugumiikiriza okuba omutendeka obulungi asobola okukwata buli nsonga. Sara Namuddu akulira abakyali Matuga agambye nti amwesiza obubi omuntu yandibadde ekyokulabira kati okukira banamulire n'abakuba nga ayagala amateeka galamule. Ministry of Education eveeyo ku muntu waabwe ono. Ebitongole byonna ebirwanirizi by'eddembe birwanire bannamawulire biveeyo. Ate kansala Kivumi Balinnya atabukidde poliisi y'Egombe olw'okulemera okukwata Director n'ekyokka n'esigala mu kutonola. Nenya nnyo poliisi y'Egombe. Tosobola kuŋŋamba nti omusajja yavuddeyo n'akuba bannamawulire nga bwe mwabirabye ku TV nga mwabirayo mu butambi nga bwe bitambula. Ate n'okwata omusajja oyo n'omuwa bondi. Nze ŋŋamba amateeka gandikoze this time round. Bannamawulire ababadde nga bakwata ebifaananyi okuli Waswa Beka Sendo Kagere ne Muhammad Katabira bagambye nti kino kyadde balina okukola okulaga enneeyisa y'abantu. Nagenza okukwata ng'ate Robert Musanje ye nga bamukakanako bali mumukuba n'entandikiraawo ate nga bw'ava ku ono adda ku ono bw'ava ku ono n'adda ku ono. Avumirira abantu abanenya nti lwakirawo tebamuddiza ng'ate basobola kufaanaganya ndowooza ya Director. Biffe eddoboozi yaffe baffe emmundu yaffe ye kamera kati tesobola kufaanaganya magezi n'oyo ate akuba. Omulimu gwaffe ngaffe tuli mu buweereza wabula tuba tuzze n'otukolako obuzibu tetusobola ate kukulwanyisa gwe gwe tuzze naffe ofunako sayidi. Bw'abakubiddwe okulemusa ginesirwanga baagala bwenkanya. Lento yange yakyuse erinyo nga bwe muliraba bwenjogera liri bweru yeetaaga kuggibwamu n'amagulu gano yagasambye nnyo. Poliisi eve n'omukono ogw'ekyuma okubeera nga mwami Mugisha akwatibwako ng'amateeka we galagira. Bannaffe bakubiddwa mu nkuba bwetyo ne tukyewunya n'essaawa yakati okubanga nti omukulu akyayinaayina. Twebuuza poliisi essaawa yakati eri ku ki? Omwogezi wa poliisi mu Kapuliyano Patrick Onyango kwayamanayo ku ssimu agambye nti fayiro eno eyitiddwa Kasanga nti ng'era aziya abantu bonna abaddewo bagende bakole statement. Fayiro zizona ziri Kasanga tikatukubiriza abasomesa ababaddewo mu kifo ekyo abatuuze ababaddewo mu kifo ekyo nga bali ku mulwanagana bagende Kasanga ti bawayo obujulizi. Ategeeza ne Director naye yaguddewo omusango. Kubanga ne Director naye aguddewo omusango eri Kasanga ti ku bannamawulire ne ku basomesa. Ate embeera ebadde enzibu eri munnamawulire waffe David Sikambi wa Bukedde TV Tenywa Isaac ne Musirwanga Basasi Baba TV badde bagenze okusaka mawulire ag'omuliro ku kizimbe ky'omugaga Hamo mu Kampala wakati we bakubiddwa emu ku bizimbe bya Hamo biriranyisaawe bibadde bikutte omuliro abantu ne babona emiwabo. Bano abasajja badde bambadde yunifoomu za Hamo bagudde ku bannamawulire ne babakuba kusa n'okubononera kamera zaabwe. Abasirikale ba Hamu abasajja be ne batukubakuba kamera yange yino yonna bagimenyemenye bagikutudde tekyasobola kukwata kintu na kimu. Joziba kubyo buno bonna omukono guzinga esobola kukwata jukira mbadde mulwadde nga ndi ku kitanda ekisibi ate kati banyongeddeko bankubye kamera yange yonna eno ogiraba yiino yonna eyonoonese. Poliisi yabazimbi teetuuse ne zikiriza omuliro era bemaliza n'egenda. Bannamawulire bakeseza okukubira enduku poliisi Container Village kyokka abasirikale basangiddwa baganye okuyingiza omusango.
babalagidde okugenda kodi Kampala ngeri bwe batuuse ne basituka beetoolooza okutuuse basindikidwawo CID ne bamunyonyera nabo olukusa okugulawo omusango. Tumaze okuteeka okugulawo fayiro eno tusuubira nti no bagenda tuyamba ebitongole ebivunaanyizibwa poliisi ne kooti mugenda tuyamba ensonga yaffe okulaba nga tufuna obwenkanya.